Akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga kavumiridde emivuyo egirabikidde mu kulonda kw'abavubuka olwaleero mu bitundu abavubuka gye balonze abakulembeze baabwe ku byalo. Okulonda kuno kuyindidde mu byalo emitwalo 7,100 wabula mu bitundu ebimu vulugu abaddeyo tatendeka ebaddeyo n'okusikaŋŋana ebitogi okwerangirira ku buwanguzi n'abamu okulemesa bannaabwe okulonda. Okulonda kwatandise ku ssaawa 3 enkya ya leero wabula mu bitundu ebiwerako omuli n'ekibuga ekikulu Kampala okulonda kuyiise olw'emivuyo n'obwakasajja fuba. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Muchunguzi avumiridde effujjo n'emivuyo egirabikidde mu kulonda kuno n'asaba abantu bonna bagoberera amateeka g'ebyokulonda. Awasinga obungi akalulu katambudde bulungi ne balonda obukiiko bwabwe, naye waliwo wetulabye nga wabaddeko emivuyo nga walibaddeko enkaayana ebyo tebiraga kifaananyi kirungi eri eggwanga naye tebiraga kifaananyi kyonna eky'eggwanga kuba abasinga obungi okutwaliza awamu beesiza bulungi beesiza mu mirembe era tubayozaayoza abo abagoberedde amateeka mu bifo ebibaddemu obuvuyo. Ekyo tewali akyagala ate kyekintu ekimu akakiiko k'ebyokulonda kyekazze nga kavumirira. Muchunguzi era alabudde n'ebitongole by'ebyokwerinda nti bigoberera ebiragiro ebyayisiddwa Ssenkulu w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama bikola omulimu gwabyo nga tebitunuza ndali. Buli omu alina ky'okola mu kalulu akikolere mu mateeka agoberere amateeka g'ebyokulonda. Oyo yenna aba ateeyisiza mu mateeka aba alina okulaba nti amateeka gamukolako nga bwe galagira. Abalina obuvunaanyizibwa obw'okuteekako ebyokwerinda nga omulamuzi Byabakama bwe yagedde olunaku olwajjo Uganda Police. Kawempe amagye ne poliisi biiriddwa mu bitundu by'e Kazwangola okutawulula olutalo olubadde lubalusewo wakati w'aba NUP ne banna NRM. Mu mbeera eno aba NUP basazeewo bave mu kalulu kano nga bagamba nti bagenda kufiirwa bulamu bwabwe n'okugwera mu makomera ne balekera NRM. Tulina kulonda kalulu nga ka mirembe nemwe ne mubeeraawo nga bwe musimba layini babatulugunya babazze eno babazze eri bw'ogaana nti oba waliwo azze mu kifo nga si walondera baleetawo enforcement naye nga enforcement egenda tuyamba ki? Nze Kawuki Ronald ndimanya mivo nnyo ku lunaku lwa leero olw'akalulu ke tubadde tulina okulonda. Akalulu kaffe tetukalonze tusimbe layini obuvuyo ne bujja abenaalemu ne bateekamu abayaye baabwe ababasambazi bokisi era ne layini badde nga bokisi naye bagisambe n'esaasaana. Bo banna NRM mu kitundu ekyo bagambye nti NUP okuzira akalulu kibakoledde era obuwanguzi bakuuliise nabwo. Amle Hafsa nganze kyapaso n'abavubuka gwe tuva okulonda akalulu kabaddewo bulungi abantu bano bo tebakutte kuba okujja basomye amannya gaabwe nga titubalaba abeerugoba bazze n'ab'omukonda ne bajja abanuupu era bo babaddewo bano bo bakitegeddeko ne batajja kati bali mu complaininga tetulina kyabakolera. Ate mu disitulikiti y'Ekyotera mu tawuni kanso y'e Kaliisizo poliisi ekkakanya obujagalalo ewaliriziddwa okukuba amasasi mu bbanga n'omukka ogubalagala okukakanya abavubuka abadde batamya obugonga balumiriza akuliddemu ebyokulonda okwagala okukyusakyusa ebivudde mu kulonda kwabwe gye bigweredde ng'akalulu kasaziddwamu. Abadde abala abalonzi abadde abala abantu babiri aba NUP nga babalamu omuntu omu era oluvannyuma lw'abantu olulaga obutali bulimativu bwabwe ne wabeerawo akacyankalano akalulu ne basooka ne bakayimiriza olukayimiriza ne bagamba nti no bagenda kutuwa amawulire nga bamaze okweta register endala basooke bakonfaminge abantu abalina okulonda. Ate mu kibuga Masaka mu bifo ebisinga obungi okulonda kw'abavubuka kubuutikiddwa effujjo n'emivuyo era abavubuka bangi kitegeezeddwa nti tebalonze. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja yali mu kibuga Masaka. Kuno kwe kulonda abavubuka abamu mu kibuga Masaka kwe bayise okw'ebyafaayo era okubadde kutabangawo mu kulonda kwonna okuzze kubeerawo. Era bangi abavubuka bagambye nti bammiddwa omukisa gw'okulonda abakulembeze baabwe era mu byalo ebimu abalonze nti tebabadde bavubuka kuba tewabadde wadde okutunula mu nkalala z'abalonzi. Effujjo lino likoleddwa abavubuka abagambibwa okubeera ba NRM nga bano baateekawo gye baayita eggaali nga batambulira mu bibinja mu mmotoka ez'akazibwako erya drone endala kamunye eza takisi n'eza buyonjo nga zonna zijjudde abavubuka.
abavubuka. Mu njogera ennyangu abavubuka bagambye nti obadde oyinza okugamba nti wabaddewo ekkobaane n'ababadde balondesa nti kuba eggaali eno weebadde tennatuuka ng'abalondesa mbu beebuzaabuza wadde abavubuka babaddewo abalonda kyokka ng'okulonda tekutandika wabula eggaali olutuuka bamusimbako emabega ng'olwo balagira omulondesa okubala ng'alangirira nti oyo awangudde awo eggaali ng'evaawo. CBS ekitegeddeko nti akulira ebyokulonda mu Masaka City Nadduli Musisi abakulembeze mu kibuga Masaka n'abavubuka mbu bamutuukiridde kyokka abasabye nti okwemulugunya kwabwe bakuse mu buwandiike nga enjogera y'emu eno gye yakozesa ne ku mivuyo egyali mu kulonda kw'abakadde abamu ku bavubuka n'okutuusa kati okulonda kwabwe bakwasimula bugolo. Naye nga mivuyo okuva olunaku lwe twatandika okunominatinga abantu ab'akakiiko k'ebyokulonda tebaali ku sitationi tebaali balina kubeera. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ate mu disitulikiti y'e Luweero ebyokwerinda binywezeddwa mu kulonda abakulembeze b'abavubuka mu disitulikiti eyo kyokka newankubadde ebaddeyo mivuyo mingi mu byalo eby'enjawulo okulonda kugenze mu maaso. E Luweero embiranye ebadde wakati wa NRM ne NUP. Omusasi waffe Ttaaka Consolata akaatwa ebisingawo. Abavubuka abawangalira mu kabuga k'e Luweero babukeerezza nkokola okugenda mu bifo awalonderwa okulonda abakulembeze baabwe ku mutendera ogw'ekyalo. Tusookedde mu zooni ya Lumu era ng'ewalala enteekateeka bw'ebadde basoose na kusoma nkalala z'abalonzi okukakasiza ddala nti abazze okulonda bavubuka. Wano embeera ebadde ya kimpowooza eddala era munna NUP Yusuf Matovu alangiriddwa nga ssentebe w'abavubuka ng'afunye obululu 12 ng'awangudde munna NRM Moses Ntongo atalabiseeko mu budde okulonda we kubeereddewo. Nze siri mukulembeze ge mugenda okunoonya zagenda banoonya n'onakubira essimu ng'oli wakajja kusanga mbuliri. Nga Matovu amaze okulangirirwa tudduse mangu ku kyalo Kiwogozi munna NUP Yusuf Kigunja abadde alamuza ekifo kya ssentebe w'abavubuka wabula eno wabaddeyo akacyankalano Kigundu n'abantu be bwe bazizze akalulu nga bagamba nti ab'akakiiko k'ebyokulonda baggalidde abantu baabwe ebweru nga baagala baddemu basoma amannya oba okulonda kusazibwemu kyokka bino byonna tebisobose era poliisi ewazeewaze ababadde bacyankalanya n'ebafulumya ebweru okulonda ne kugenda mu maaso era muna NRM John Kintu ekifo kya ssentebe w'abavubuka ekiwogozi akyetwalidde n'obululu 37. Genda mu maaso wano nze mbiwakanyiza ebyakalulu kyova yasizze mu layini ndabye basomye abawagizi baabwe nga be bayingira abawagizi baabwe be bayingira olumaze abalonzi bonna aba NUP bonna babalese ebweru ebifo ebyo bye baba babeeramu nga kifaananyi tebagala abantu balina ku magezi ngaffe tyakunga bavuka kyembagambe abavuka bavudde mu register. Ate mu Kasana Market abavubuka ba NRM be baganye okwetaba mu kalulu Nalugo Hawa Sempa abadde yeesimbyewo ku bwa ssentebe bw'asibaganye ne munna NUP Swale Ismail Mubiru ne babasaba baddemu okulonda ye Nalugo ne yeekuba nga naye agamba nti abalonzi be babaganye okuyingira. Eno nayo abalondesa balabye Nalugo yeeremye bo ne bakola ogw'abalese okulonda ne kugenda mu maaso era munna NUP Mubiru awangudde obwa ssentebe n'obululu 11. Ku lwakina 8 katonyeze 8 CBS FM radio y'Obujjajja nze Ttaaka Consolata wano musaza ali akabaka eri Bulemeezi. Ate Bukomansimbi ekibiina kya NUP n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM byetisse ebifo mu kulonda okwavubuka mu disitulikiti eyo era eggombolola ezisinga obungi bazigabanye. Wabula awamu wabaddeyo ko bumulumulu omuli okugulirira abalonzi okulondera mu maka g'abantu okweka enkalala z'abalonzi ate nga awalala ab'oludda oluvuganya gavumenti balumiriza nti empapula zaabwe ezakwekeddwa ne bateesimbawo. Abamu ku bakulembeze bavubuka mu NRM Bukomansimbi bategeezezza nti okuvuganya kwabwe kubadde kwa bibala era basuubiza okukiikirira abantu babwe mu bwenkanya. Semwogerere Ibrahim chairman w'abavubuka Butenga Ludo tweyozaayoza bana NRM ffenna olw'okuwangula ebifo by'abavubuka ku byalo. NRM ewangudde n'ebitundu 99 ku 100 mu ggombolola y'e Butenga. Abanuupu tebaasobola kujjuza mpapula ewamu NRM eyiseemu anopoozi. Ne mu kifo wennyini omubaka wa Bukomansimbi South Wasule wali amakaage nawe NRM ewanguddewo.
Omubaka wa Bukomansimbi North mu Parliament Christine Ndiwalana Nandagire avumiridde effujjo eryolekedde mu kulonda kuno. Agala nga yaffe tuyina owa youth mu Buganda region akiikirira mu parliament y'eggwanga. Basebo ne bannyabo temwejjusa temukoze mubeere nga mukimanyi tutambula tuddawa maaso. Alipoota ya Ssaabalirizi wa gavumenti yakolebwanga omwaka 2024 guggwaako ekinogaanyiza nti gavumenti ya Uganda yandifundikira ng'eyongedde okukozesa ensimbi z'omuwoomusolo okusasulira engassi n'ensimbi endala ezisuubira okweyongeramu mu mulimu ogw'okuzimba enguudo mu Democratic Republic of Congo. Alipoota ya Ssaabalirizi wa gavumenti yasembayo okukolebwa eraga nti ebitundu 20 ku buli 100 bye byakakolebwa ku nguudo Uganda zezimba mu Congo kyokka ng'ensimbi zonna Uganda ziyali yeeyama okusasula kampuni ya Dot Services Limited okukola ekitundu ekisooka eky'enguudo ezo kumpi zonna yazimalayo dda. Kisaana kijjukirwa nti gavumenti ya Uganda ne ginnayo ya Democratic Republic of Congo zaakola endagaano okukwatira wamu mu kuzimba enguudo mu Democratic Republic of Congo nti ng'ekigendererwa kya kunyweza byakwerinda obusuubuzi n'okugonza by'entambula wakati w'amawanga gombiriri. Endagaano yateekebwako emikono ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano omwaka 2021. Kampuni ya Dot Services Limited yaweebwa obuvunaanyizibwa okukola enguudo Uganda zegenda okuvujjirira ng'ezizimba mu Democratic Republic of Congo. Uganda mu kitundu ekisooka yalina okusaasaanya ensimbi obukadde bwa $110 mu za Uganda bwe buwumbi 397 era ng'omulimu guno ogw'ekitundu ekisooka gwabalirirwanga gwa kumalirizibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gw'okutaano 2023 wabula gwayongezebwayo nti gumalirizibwe ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano omwaka guno. Alipoota ya Ssaabalirizi wa gavumenti yasembayo okukolebwa ng'omwaka 2024 guggwaako eraga nti yadde Uganda yali etaddemu obuwumbi 183 n'obukadde 510 okumaliriza omulimu ogwo. Okunoonyereza kulaga nti ebitundu 20 ku buli 100 byokka bye byakakolebwa ku luguudo olwo ku nsimbi empitirivu ezasaasaanyizibwa. Mu kitundu ekisooka ekya pulojekiti eyo Uganda yalina okuzimbira Congo enguudo eziweza kilomita 222. Alipoota eraga nti okukandaaliriza kuno kwonna kwandiviirako Uganda okukozesa ensimbi endala ez'omuwoomusolo mu kusasula obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ezigenda okweyongera mu mulimu guno sinakindi okusasula engassi bwaguuga. Olunaku lwa leero abakungu okuva mu minisitule y'ebyentambula nga bakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu Bageya Waiswa balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwoomusolo aka Public Accounts Committee okulambulula ku bitakwatagana bulungi. Abaka abatula kakiiko ako nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Muhammad Mwanga Kivumbi basabye abakulu abadde bazze mu kakiiko ako okulambulula ebyaviirako Dot Services Limited eyasasulwa ensimbi ennyingi obutamaliriza mulimu ogw'okukola enguudo ezo mu budde obwagigerekerwa ate ng'ensimbi yasasulwa dda. Bunagana, Rushire, Goma, Nowak. Despite the government of Uganda contributing $50 million, 50% of its share of the total contribution of 101, the contractor had only achieved 20% of the works against an elapsed construction time of 241%. Delays in completing the roads hinder the intended benefits. Now, isn't this contractor walking away with our money? So, please, do you have an explanation for this? Mukwano kuno omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyentambula Bageya Waiswa ne kamisona w'ebyentambula Winston Katusabe n'akulira ba engineer ministry eno Stephen Kitonsa bategeezezza nti embeera ya dduka n'obutabanguko obubeera mu Congo by'emu ku bisinza okubalemesa okuggusa omulimu ogwo mu budde obwagerekebwa. It is reoccurring because of what we have pointed out, security situation, then some misunderstanding. You know, Congo, when you deal with the Kinshasa, you may not really be accepted in the other provinces. But let me ask Engineer Chitonsa, throw some light on this. Read out this project was first of all agreed upon by the two governments, the government of Uganda and the Democratic Republic. That background, do we know? Yes, the fact.
ssentebe w'akakiiko ako Muhammad Mwanga Kivumbi agambye nti ensonga zino zikyetaaga okwetegereza n'eriisa ejjogi kubanga ensimbi y'omusolo yegenda okuyiibwa mu kuzimba enguudo mu ggwanga erya Congo era nga baatandika dda n'okugiyiwaayiwa mu bitundu ebyo naye nga mpaawo kyasimba kikolebwa.